إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikh Siddiq tulabye sebo musomo gaffe obukulembedde ne tulaba obukulu bw'okubeera ng'omusiraamu yataataf ma ikhwanihi almuslimin, kubeera ng'omusiraamu akwatibwako ekyo ekigudde ku baganda be abasiraamu. Era mu ebyo tulabye mulimu okukkaatiriza arruh al-imani, omwoyo ogwaki ogw'obukkiriza. Seka ku point eyo waliwo ekintu kye tuwulira kye njagala okujjayo era ndowooza nkikonyeeko mu musomo nakikonyeeko mu musomo ogwo. Waliwo abantu ewaffe oli kyawulira nga bw'oyogera ku w'ekika kye awulira ng'omukozi ekyo era ne bwe basinkana China eyo agenda okweyanjula nange ndi wange ye ogenda omulaba essanyu lyonna ne bwe abula luusi ne bwe wamu kasente akamukole ki kati ekyo bannaye kirina kubeerawo kuwulira nti muganda wange Abdallah oba mweru oba muddugavu oba afaanana atya naye ng'olina muli kyowulira nti muganda wange Abdallah. Nze seeka naam ekyo ate ewaffe Allah yatuwa ekisaawe mwe tusobola okukizannyira n'okukyolesa eri Allah olwolesa. Kubanga tuli mu ggwanga erina zikabira empitirivu n'ennimi empitirivu n'ebifaananyi ebiyitirivu n'embeera bano Bajaluwo, bano Bakakwa, bano Baganda, bano Banyole, bano yaani Abankiga, Abanyankole, Abasoga, Abakonjo, bonna abo abasiraamu tulina ekisaawe we tusobola okulagira Allah nti twamukkiriza ne tukulembeza eddiini ye. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayru, ekintu ekikutte ku muganda wange nga mukakwa nga muki mukakwa kinkwatako nnyo okusinga ekigudde ku nsibambi, ku ssekimpi, ku galabuzi nga tafa ku Allah, nga tafa kwani ku Allah, kinkwatako nnyo. Yaba ffe tekimala igwe omuganda ali awo atinkiza n'ebintu ebifaanako bwe bityo, tekimala okubeera ng'omusajja yatujja mu dhul Allah gwe yayisizaako okutujja mu bizikiza bye twalimu, bali n'atujja mu bunyoomoofu obwali bututuusiddwako baganda bannaffe nga tuli mu Nambi Kintu Gipiri na Bongo. Yali musajja Idi Amin omukakwa. Idi Amin omuki omukakwa ne yajja n'obulumi bwa buli musiraamu wa Uganda nga tafuddeeyo nti nno abalina sawula nejawula wano mu Buganda baali baganda nga bintu biri mu mikono gya abalina eddoboozi n'amaanyi, bintu biri wali Kibuli, biri wani Ludda, biri yakitwala nti eno ddiini ya Allah ne mukusaavinga ddiini yatunuulira ku ggwanga nga ye president w'eggwanga nannyini biragiro yabagamba mu lutuula lwali Kabaale Seeka. Naam, yaluteekako omusajja Nkambo Mugerwa yakulira olwo olukiiko lwali e Kabaale. Nkambo Mugerwa yali musajja musiraamu. Idi Amin n'agamba kuyimirako obana Sheikh yatuwandikidde ekitabo kirungi masha Allah ekya Islaamu fi Uganda akayisizaawo ekitabo kirungi solo kiganyulwa mu baduati biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati omusajja Nkambo Mugerwa n'amuteeka n'agamba nti ono atali musiraamu talina interest. Bwe n'ateekawo omusiraamu ayinza okuba alina gw'ayagala ku bino ku biwayi bino byonna n'asikangazza wuwe n'ateekawo akubiriza olukiiko nga si musiraamu. Kitegerekese n'abagamba mulonde omusajja gwe mwekakasa nti no yasinga okutegeera ki, ne balonda Abdulrazak Matovu n'amutongoza. Yali ayinza okuteekawo omukakwa yenna oba omuntu yenna ava mu region y'omu West Nile oba omuki, kitegereka yali asobola okugamba nti headquarter y'obusiraamu gitadde mu West Nile n'agiteeka mu gundi, yaani na Allah n'amuyisizaako okutaasa obusiraamu bwaffe ne tufuukako abantu.
naffe tufuka kabaki abantu Allah issa ku musajja oyo bannange ebintu by'okutunuulira kabira bintu by'abantu abatategeera ddiini fa abasiraamu tutunuulira ddiini wetulaba shahada wewaffe wewaffe bw'olengera omusoga nga yategeera Allah oye munno bw'otegeera omukonyo nga ategeera Allah oye munno olengera omulundi tetegeeza bino byetwogera tetegeeza nti ate tulina kuwangala n'abatali basiraamu nga tulinganga abawangala la tikitugaana kuwangala nabo bulungi Allah tatugaana kuwangala mama siteera omulekera omwana wo ng'olina gy'olaga butereevu tuwangala nabo mu mpangaala ennungi Allah nga bye yatusomesa mu Qur'an naye oluganda lw'obusiraamu lukulu nnyo okulutegeera n'okulinnyikiza mu kifuba kubanga ewaffe osiŋŋaana nga abantu bayitiriza nnyo ebintu bya kabira naddala olw'okuwotambulira ennyo mu byobufuzi nabyo ne bibyongera kabira okubeera nga bikola bitya esituka ne beerabira oluganda lwabwe olw'obusiraamu kakati sheekhi ku nsonga gyatubaddeko emabega wali nyina ekibuuzo kyenfunye ninga ntayinza kukyebuuza omusiraamu yenna aliyo atuwulira naddala awulidde omusomo gaffe ogwo okulembedde ayinza okuga nti ya rabbi alasna awuliya lillah tetuli bakwano ba Allah ng'abakkiriza Allah tyagamba nti dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum naam ekibuuzo omuntu ayinza kisobola okumuyitamu nga bwe kyayita mu basahaba mu lutalo lw'e Uhudi bwe baalaba hazima naga anna hadha ate kino kivudde ku ki si nti oli akyebuuza nti tamatira kyaliko mu ddiini oba nti nno abuusabuusa mu bulungi bwa Allah eri abakkiriza n'amazima g'endagaano eri abakkiriza naye ayagala mwe ng'abo walimu ife abatategeera bulungi ddiini mutuwabula mutya ku kintu muyinza twongera tutebenkeza mutya ku nsonga efaanaganako bwetyo okubeera nti Allah asobola okuleka bamawale bakanywa musaayi bakagugube abakafwalira amateeka ge nebeyagala n'abakkiriza fayusallituhum ala almuminin n'abeera nga atuusa kubakkiriza nakkiriza batuuse kubakkiriza ebigambo ebinene ebifaanaganako bwebityo ng'ebaganda ffe bye balimu e Falasitini kiki muyinza tugamba mutya ku nsonga ezifaanaganako bwe zityo naam Sheikh jazakallah khairi nze mbadde nina okubuuza ekibuuzo nga kijja gyolisewo naye inshallah tugenda kugabana nakyo ne mukadde waffe embeera Allah subhanahu wa ta'ala agireeta eri abakkiriza mu bimu ku bye tuyiga kwe kuba nti abagezesa olaba nabbi sallallahu alayhi wasallama ne basahaba baatuukanga mu mbeera ennene ne bagezesebwa nga balina nabbi rasulullah ne batuuka n'okubuuza mata nasrullah Allah laga ala inna nasra allahi qarib subhanallah sheikh mwebeddeka ekibuuzo ekyo waliwo omuntu asobola okukibuuza ng'ebintu bitandika butandisi ku ntandikwa kubanga abaayina amali kyensonga zigenda kuggweeraawo wagambira nti mata nasrullah bannange okutaasa kwa Allah kujja ddi kitegeeza nti embeera abantu bali wansi wa bigundi biyinja bifunfugu kibasusseeko akaseera katambudde bafubye aya eri mu suratu al-Baqara am hasibtum an tadkhulu al-janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu Allahu akbar olw'embeera nga bw'ogambye ng'emaze okukola ki okukaawa hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu nga n'omubaka alimu abo batugamba nti mata nasrullah kitegeeza nti embeera yatuukanga nga Allah bwe yagamba mu Surat al-Ahzab wa balagatil qulubul hanajira emitima ne gituuka okubatuuka wano mu bulago manyi omutima gubeera wansi ng'alinga nga yagala nga wulyanga ogwagala okumufulumamu okubuukamu wa balagatil qulubul hanajira
watadhununa billahi adhununa. Kakati ebyo bibeererawo ddala kiri mu sunna ya Allah kubaatu kulembera okubeerawo bino si nti nno bitandikidde ku bano wadde okubeera nti kubo kwe bigenda okukola ki okukoma naye waraa hadha emabega w'ekyo waliyo asrar waliyo ebyama ne hikam waliyo ebyama bya Allah waliwo ebigendererwa Allah byayagala mu ekyo ekiba kigenda mu maaso. Bal mu hadith inna ashadda an-nasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kati ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bibeerawo ne ku banene. Bal mu Qur'ani la tugamba alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walina okubeerawo fitana okugezesebwa kwenjawulo eri abakkiriza kati embeera bw'eti ebaawo. Sheikh kyatugenda nti mabega w'ekyo waliwo ate ebyokuyigamu ekyo mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala okugireeta oluusi ayinza okugireeta olw'ebyo bye tukola. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Allah asobola ogituleetera embeera ng'eyo abakkiriza abagezaako mikwano n'ayagala okubeera nga tutukuza ma yusibu almu'min min nasabin wala wasabin. Nabi weregwe hadithi nagamba hatta shauka yushakuha nibwe libaligwe limukola ki erinzo okufumita konna koyinza okufuna Allah subhanahu wa ta'ala akikuleetera nga ina ebyagenda okujjako byagenda okusitula hakala ne webeera nsanja bavu ne webeera nsalika ensanja bavu ensalika akantu konna ensanja bavu sekali agimanyi kakati Allah yagamba nti awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kati tutandike abantu bano okubasengekera mpola mpola ebimu ku bintu ebivaako ebintu ebyo ebisookera ddala biina kudda waffe ne twesongamu ekigalo. Allah kyatusomesa wano ate nga mu ebyo ebivudde mu ffe Allah okukkiriza tuboneeze naye ayina ekigendererwa kye mu byo. Ate oluusi nga kidda gye tuli ffe abavuddeko ensonga abakosezza. Kakati mu aya eyo bwe beebuuza ekibuuzo ekyo omutalo lw'e Uhud qultum anna hadha Allah ga qul huwa min indi anfusikum mwe mwavuddeko mwe mwennyini mwe ensonga ku ekyo. walaqad sadaqakum Allahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhni. Mazima ddala Allah yali wa mazima ku ndagaano gye balagaanyisa yajja kubataasa era olutalo mu ntandikwa ne mu lulinnyako naye nga nnabbi alina bye yagambye nti temuvaawo awo hatta idha fashiltum watanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu naye abaali awo bwe baalabanga abantu badduse bagenze bamanya nti baveeyo bajje babeeko bakuŋŋaanya ebiri wano wansi ne bajeemera nnabbi kye bagette muvaawo awo wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Ow'ekitiibwa Allah n'atulaga nti omutawaana ogwabatuukakaawo gwavako esiyaani eyo kitegeeza nti waliwo omutawaana ogwatuuka ku bakkiriza naye nga Allah ayagadde kusomesa bakkiriza nti mu kujeemera nnabbi mulimu omutawaana. Bali Allah abawadde shahada nga Allah bwe yagamba mu Qur'an iyamsaskum qarhu faqad massa alqawma qarhu mithlu. Bwe mbanga mutuukiddwako omutawaana guno omutalo lw'e Uhud faqad massa alqawma qarhu mithlu nabo baafuna omutawaana ogwamu omutalo lw'e Badiri. Bal mu aya emu yagamba nti awalamma asabatkum musiba faqad asabtum mithlaiha. Bwe mba mulina omusiiba ogubatuuseeko mumanye nti ate bo baatuukibwako emisiiba egiriddabo amakulu kugwammwe. Lwaki basahaba baafa 7 mu ntalo lw'e Uhud saate abashiriku baafa 7 mu ntalo lwaki lw'e Badiri. Kati nikyenkanaka 7 ku 7 naye yagamba mithlaiha. Kakati ate waliwo n'eddabo endala eri ku musiiba gwabali gwali ddabo gutya baafa 7 wa usiru
70 n'abawambibwa ne bateekebwa mu buwambi nabo baali 7 nabeera nga bo baali ddabo baafuna omusiiba oguli ddabo kuguliwa kugwammwe kakati Allah yagamba nti iyamsaskum qaruhu faqad massa alqawma qaruhu mithlu wa tilka alayam nudawiluha bayna an-nas waliya'lam Allahu alladhina amanu wa nuwenjagala wa yattakhidha minkum shuhada abantu bano bagwa mu nsobi ne bajebira Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah n'abafuula olubaawo era bakkiriza bagenda okusigalawo timukujemera Nabi mulimu omutawaana kyokka ate mu ngeri y'emu Allah n'atulaga nti ittakhadhahum shuhada ow'ekitiibwa Allah yabafuula bashuhada bonna abo abaali Nabi sallallahu alaihi wasallam olutalo olwo Allah yabasitula n'abateeka ku ddaala abakkiriza buli mukkiriza yenna yeegomba alifune ery'okubeera shahidi okufiira nga lwana eddiini ya Allah tabaraka wa taala kitegereka n'olwekyo emisiiba egituuka ku bakkiriza gibaamu afiya bala etuuka ku buli mukkiriza ebaamu afiya kasabeera nga mukkiriza haqqa omusiiba ogutuuka ku mukkiriza guba ne sayidi emukosa ate nga guyina sayidi ey'obulungi obudda gyali kakati mu birungi ebidda ku bantu waliwo ekirungi ekisooka kyogize Sheikh kyenjagala okukatiza katono kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tuleetera embeera point eri esoose gy'ogambye qul huwa min indi anfusikum tusooke naffe tuddamu ne tukola ki kale omuntu twogera ku bye Gaza ayinza ogaye kati abantu abaleka baali boononefu naye abasalafu yudhkara an ba'd as-salaf embeera bwe yatuukangawo ku basiraamu yaddanga ebbali n'akola tawuba ne yeenenya nagoba linza okuba zambi lyange yensonga lwaki Allah abonereza baganda bange bali kati ekifaananyi ekyo kikulu naffe kiro tetubisuula netugamba nti tuli ku bye Gaza eyo Palestine kiyinza okuba nga Allah alina byagesezza umma abantu abali eyo abaliwa naye nga biva ku nze oba ku ggwe abasalafu abatukulembera kyogerwa kuba omwe bali omuyaddanga jazze naasiriikirira naye kyekingamu ndi ntya ne Allah wange subhanahu wa ta'ala tekibanga ebigezo bino abasiraamu bye bayitamu abattirwa abasibwa abakola ki nga nze kati ekyo kikulu nze nammwe naffe okuddako ebbali naddala bwe tula ebigezo ebituuka eri baganda baffe ebigezo ebituukako kiyinza okuba nga ensonga eva ku nze eva ku gundi nga tetukirowooza kikasuka nti byabo kakati Sheikh nga tugenda ku nsonga ziri mu bugazi ku bimu bye tuyinza okutunulira ku bannaffe abali Falastini ku hikamu za Allah tabaraka wa taala wano tukatirizeewo ensonga ki okusooka okukiteeka mu birowoozo byaffe nti emitawaana egituuka ku musiraamu ekikolo kubeera nga givudde ku ye bannange al umma al islamiya ensi y'obusiraamu olwaleero teyeeyisiza mu nneeyisa y'abaddu ba Allah tabaraka wa taala nga bateekeddwa okubeera nga Allah bwayagala babeere abantu kye bayita obusiraamu tebakiwadde value gye bateekeddwa okukiwa so nga Allah subhanahu wa taala yabasindikira obusiraamu bubasitule mu nsi bubawene saada ku nkomerero naye abantu bangi tibeefiiriddeyo ku ddiini karihu ahkama hadha ad-din abasiraamu bangi balina obukyayi ku mateeka g'eddiini eno tebaagala kuwulira abagamba nti Allah agamba tebaagala kuwulira abagamba nti omubaka agamba balaba ababowa balaba abatawaanya balaba amalako emirembe balaba nga mutashaddida tumuyite tutya baagala nnyo bagamba ebifa e Bungereza n'ebifa e Bufalansa n'ebifa luddawa mu nsi ne mu bwengula ebifa mu nsi n'ebifa mu bwengula n'eyo mu ttaka ne luddawa yonna baagala nnyo agaboozibozi agafaanaganako bwe gatyo ogenda okkakkana Allah subhanahu wa ta'ala eyo emitima gye gisula n'ababalekeramuko baabo n'ababalekeramuko nze ebyange bye mutaagala ebyange bye mutawa kitiibwa ebyange byebibabowa essanyu lyabwe n'endasi yonna eri ku sayidi eri kale baabo bannammwe n'ababalekeramuko kaakati kikyosuubira Allah ng'atulekedde adhiabu emisege ng'atulekedde asiba
agasola agakambwa agataguzi kikagenda tukola kikagenda tukola wallahi emitima gy'abasiraamu gifasaidiye balaba omuntu ali bize n'eddiini nga balaba ng'omuntu ali mukwano na fyucha ye nga balaba ng'omuntu ali naye bwe batuuka mu gundi bonna boogeza ddoboozi limu nga bakoola Allah yekka taibu ate oli abadde abagamba temusinza ntaana oli abadde abagamba temuzuula mu ddiini oli abadde abagamba banne mugondere Allah bakyala mwambale bulungi nga tubaye tulowooza nti nno eyo gye muli mwali badde mwine ka solution konna kabajja mu mbeera eno mwenna muzeeri Allah so nga kibakoze kyekituufu okukoola Allah naye bamukoowodde ddi baada maadha baada al-inad wal-kibr wat-ta'ali oluvannyuma lw'okubeera nga Allah bawaddeka chance baduat ne babakoola ne babanyonnyola ne bakola batya ne babeera nga balaze obukyayi n'okwekuza okw'amaanyi ku mateeka g'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bannange embeera y'abasiraamu waliwo tesanyusa emizikiti abasiraamu tebasala jamaa abakyala abakkiriza bali bukunya tebakyayambalanga busiraamu bwebufaanana abantu waliwo n'abasiraamu batakimanyi nako nti eddiini yaabwe erimu amateeka agateekeddwa okubalamula sharia nga gyeri eteekeddwa okulamula abasiraamu nga amateeka ga Allah tabaraka wataala yalamula mu nsonga wali abasiraamu batakimanyi waliwo bali n'abatuuka okugamba byali bisobola kulamula ku mulembe gwa nabbi ku mulembe tekyasoboka ku mulembe gwa constitution na democracy gye bali afaanangako bwe batyo gye bali afaanangako bwe batyo so Allah n'abalekerera ekyo Allah akikola abalekereramu akaseera litatabiru walitattaidhu mumanye nti nno temulina solution na buwonero okujjako okugulumiza Allah tabaraka wataala yekka kale mu bufunze tugenda kuzimu ku asrar esobola okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala zayagadde ku baganda baffe abali e Palestine. Naam.